I think I'm not a good student. Mulutalo bwonna bumba mulwana. Mazima gegasoko okufa. Kazorite number 1 gaba mazima. Gegasoko okufa. And what replaces amazima? Propaganda. What is propaganda? Poko. Poko. Olutalo lulwanibwa poko. Ona lebo kyagula nnyo kugamba nti ne munampa ebitundu 9 kimanyi byamba kamatajja kunnangirira. It was a mess. It was a downturn mu lutalo. Tebakikola bye tebabikola. Jeno ne bakube sasi ogamba nkyali mulamu nensi egenda kukwata omuliro. Bakube sasi likunyunyunde. Ne ogamba teri yankubye ani yankubye. Tebamanyi biwundu NRM byetusi zaako. Naye tekingana kugamba mazima. You see? Much as twagala NRM egende. Nawe nyina kugamba in-house nti unaffe twetereze. Opposition. Yes, but nga opposition. Kubanga bana Uganda kubasigaza ku bulimbo obwerere. Natunulya juzi muganda wange Honorable Tamaguzi. Ansonyi okumwogerako kubanga nange webanku bakalulu yanjogerako. Namutunulya yagamba abantu nga kaluka bulayo wiki. Nti Museveni wabbira akalulu kaffe tumutandikirawo. Kati jo namulabya ate ayina okutandikirawo nga awoloma. Sali musale. Kandi ngamba muganda wange. Kamanda tolajana. Nze bankuba akalulu kungulu bane bali bakankubyeko. Nze sigwe gusoso gwa kalulu. Kamanda talajana atuno commanding oti abaana ngowoloma. Sorry ngolajana. Kubanga wamuwulira. A week before. Ngagamba tumutandikirawo. Wabbira kalulu kaffe. Katuwuliza ku katune bigabo byonna Tamaguzi bibino. Naye ku mulundi guno wakakwatako we tutandikira. Bino tuliziganye kino bukiwulire ndondagano bw'obanga ozze mu kalulu kano nga weekubagiza musimanyi bajja kuwamba simanyi bajja kukola ki eno yendagaano yaffe gye twasayinize buli lunaku Museveni abba akalulu ne bakwata baganda baffe ne babatemula ne tukaaba ne bakwata baganda baffe ne basiba nga tebalina misango ne tukaaba ne batubbako ebyobugagga byaffe ne tukaaba ne batutwalako ettaka ly'abajjajjaffe ne tukaaba ne batugoba ku nnyanja ne tukaaba naye kano akalulu yegenda okuba endagaano tumugamba akakwateko akabbe we tutandikira. Oyo Lutamaguzi Semakula. Kati simbafunira omulala katono nnyo ono. Lunga amaliriza. Saba Mukama oba watwerabira tufukamire. Mukama oba watwerabira tudde tukufukamirire taata. Oba watwerabira ku basajja bano. Omusajja n'akafuuka nako ne kamuleeta emisinde nti Lutamaguzi teri kumuwa buwanguzi wano. Ate bonna bukiiko bw'okulonda bokka be balimu obukiiko bwabwe. Abasajja kati olaba. Kati Kavani ayagala munyagwa njogera ebyo. Wetumutandikira enchanke kati wagamba Museveni wakabira umutandikira. Mukulajana olajanira kafooko. Tolina mukogera kalulu kwa president. Agamba kafooko ange nako katute. Nako bakanonye. Biri ebigambo eri abyogera lwa kafooke. Biri byali kwa kafo. Kati bino byo bye bagala bana Uganda kushamukiriza nengo olimba. Nze munyagwa sirimba my brother. I don't. So gera chesikole sikyogera. Lutamaguzi nga yakabye nnyo. Abakafa parliament balimba okuwangula mu parliament iseko myawo nkaba ntya nawe kunkumula bo banze bankuba akalunga nkaba bale bunyagwa nga yetentegula inze bunyagwa kyogamba gwe kungoli MP atendi juze emotoka yakufudde kono letenda lempya oli MP ebizimbe ebiri mu Kampala ebiwanvu byona kulike bya MP bimeka. Sisobola kwekunkumula nawe. I think I'm not a good student. Mulutalo bwonna bumba mulwana. Mazima gegasoko okufa. Kazorite number 1 gaba mazima. Gegasoko okufa. And what replaces amazima? Propaganda. What is propaganda? Poko. Olutalo lulwanibwa poko. Ona lebo kyagula nnyo kugamba nti ne munampa ebitundu 9 kimanyi byamba kamatajja kunnangirira. It was a mess. It was a downturn mu lutalo. Tebakikola bye tebabikola. Jeno ne bakube sasi ogamba nkyali mulamu nensi egenda kukwata omuliro. Bakube sasi likunyunyunde. Ne ogamba teri yankubye ani yankubye. Tebasobola. Wesiba bandage n'obuuka ensi neega omusajja akyali mulamu kumba ogenda kufa. Because Salenda
surrendering statements it was a downtown and chamala mwabagizwa honorable Chagula nyina ya amaanyi nabo poso tuwachitulonda ngomukuru agambi nayo tumwe chenda ku 10 tebagenda kumukola ki kumulangirira nacho yali factor mbi nyonyo kakati ekirale kyali tobuzivu atenga kibuleta kusaidi ya opposition. What will the voter turnout 52%. Voter turnout had 52%. Slightly above half of the voter of the population. About 11 million Ugandans voted. About 10 point something did turn up. Yeah. No punenare munebaleta gundi olutalo lwebigambo olubimu kalu olwatiisa abawagizi Kanonye, Kalonde, Kakume, Kabanji. NRM negamba tukademera wo tukusange olabe. You understand? Kakati ne bateka olulimi ntukunaku lw'okulonda wagenda kubaawo obuzibu bw'okuyiwa omusayi ku polling station okulwanagana abawagizi abatabadde nnyo bakarampenge banuupo baba NRM bone besulubabba okulonda nekasikaki lwaki ngenda okunkubira eyo naye for the first time kwe kulonda kwe twabadde nako nga mu kampani wakiswa temuli bantu mu kibuga okonyuka tuno ku Masaka Masaka bonna banene bagenza abayo. I don't know. I'm trying to look at Parliament ye12 nafaana netya ngwa abasajja bo badoloza antipaina ku experience ba musajja w'ebugweri Katuntu Mpoga Segona Ibrahim Nganda Semujju, you know, all these people with experience are not going to be there. Experience ekikulu kubanga nawo there is always the first time. No bayingira bato n'ekikulu abuuza ekibuuzo ekikulu kyandibadde waliwo okuyingira ng'oli muto naye ng'ebyobufuzi bibaddemu ng'obimanyi ng'obitegeera naye waliwo okuyingira nga ffe abaatudira mu bigere n'oyingira within 3 months nga bakuba mayinja. Buganda region tufunye ekizibu nti mu transitional politics yono obanga tusemberedde obukulembeze busemberedde okukyuka first 11 yaffe eyinza obutasobola kusamba bulungi nga Buganda naddala kusaide opposition nti olwaleero bw'otunuulira ebitundu ebirala waliwo omusajja mukulu Honorable Professor Ephraim Kamuntu yakomye mu parliament okuva Shema district Shema South myaka 8 mu something bamuziza ebitundu byonna ebiri ebweru wa Buganda bigezezzaako kuuma cream yaabwe okugikuumira mu parliament. Buganda Kingdom oba Buganda wano Buganda Kingdom fabaffe bonna tubakubye tubamazeewo. Yes, kiba kyabulabe nnyo. You see, abalonzi be balina right okulonda omukulembeze gwe baagala. Naye nze ndowooza America yali ntuufu okuteekawo kye bayita electoral college nga wabeerawo kye bayita popular vote akaaba ekinyumo ne wabeerawo nekye bayita electoral vote. America akalulu k'abantu abangi sike kasalawo anaabeera president. Sike kasalawo kana ak'abatono bano kebaita electoral vote buli meka bitano meka something bebusalawo anaabeera president. Ndowooza time etuuse tukyuseemu oba mu mateeka g'ebyokulonda abaana abato bano ogamba nti ya district myaka 18 nze ndowooza tekikyamala. Bayinza okuba ebintu ebimu baba tebannabigraspinga bulungi kubanga mwana emyaka 18 aba wa senior 6 oba senior 5 ideally emulonzi kati goyina kati ye toyinza mugamba Semujju ayogera tebimunyumira. Semujju ayogera ku economy, ayogera ku GDP, ayogera ku corruption, kati gokakasa omwana emyaka 18 biza omukolera amakulu. So amateeka g'ebyokulonda accordingly geetaaga okukyusa, otherwise neggwanga bwe tunaaleka nti one man one vote ne tulireka lityo ligenda kutuva mu ngalo.
one man one vote nkubuulira wana abantu balonda birala omuntu bano abantu balonda birala atuuka nagamba oyo tateesa mu parliament naye aziika nnyo naga katumulonde buli omu akakkane tupulaninga eki kye tuzaako tukirabye nti ku ffenna teri yekkaali muntu wa namunigina asobola kwemalirira okwemalirira eggwanga n'olinyweza nti okiraba n'ababaka ba parliament bokka be twatutte njagala okujja naye mba ninjaguba president nti okirabira ddala nti akalulu twakavuddemu nga tukoseddwa ffenna naye nga factors ezasinza okutukosa ziva mu ffe munda mwennyini. Okay. Yes. Okay, good. Kasibante Robert yakwata kumeka kya mukaaga according to EC yaddukidde mu kooti ensukulumu ayagala Victoria Museveni very overturned. He thinks wali muvyo mingi nnyo akalute kaali ka mazima na bwenkanya nalabye mwami Kyagulanyi yaddayo ne BBC nagamba he will not go to court. I saw General Muntu nagamba he will not go to court. I don't know your position. Are you joining him? Are you going to court as well? What do you think about okuwakanya ebyavudde mu kulonda mu court? Twataddeyo committee erina okuretrievinga ku DR forms. Tulina districts mukaaga ze twakozesezza ze twalabye nga tulangirwanga ab'omukaaga ate nga twadde bakusatu. Azemu tuli wadde ekitagwenda twadde bakubiri batwe twadde bakusatu. Bwetu twasize to retrieving DR forms. Singa by Friday tuba tulina obujulizi mu district ezo mukaaga tujja genda mu court. Come again? Singa by Friday tunaaba n'obujulizi obwo tujja genda mu court. By Friday? Singa tunaaba nabwo tujja genda mu court. Naye ffe tetwagala nnyo tetwagala nnyo kusasamaza over nothing. Twagala nnyo okukola ebintu nga claim gye tukola yentuufu. Tetujja kuwaayiriza ffe tunakizuula tujja kulaga eggwanga nti mulaba totwene egamba wano mwatuwadde bino tujja genda mu kooti. Okay. Naye nga grounds of course weziri but only twandyagadde tetugendera kugula manyi election petition ebamu ground zanjawulo mbamu osobola okugendera mu kooti ku electoral offenses voter bribery, multiple voting, ballot stuffing, those are electoral offenses. Osobola okugenda ku non-compliance with electoral laws. Kakati non-compliance ukakubanga amateeka agafuga ebyokulonda gamenyeddwa nayo ground. Ground zinyingi nenge kati ngo obuma obutaba ku polling station buno obuma it can kisobola okuva mu ground y'okutagoberera amateeka ga byakulonda kubanga obuma obwo bwayite buzi for design purposes. Bwali buze ngateeka ly'eriragidde minister yakola statutory declaration statutory instrument yakola statutory instrument. Statutory instrument is a subsidiary legislation. Okay. Minister Kastaji kwa naita mu due process lifuka teka. Statutory instrument yali fuse teka nti obumo obwo kyateeka bwino ku polling station. Kati obutabwawo bwabo is another ground of non-compliance with the electoral laws. Okay. So bingi grounds wezi netwandyagadde tugende ground eraga bino byatukosa nti efubitizi nenge yatukolebwako electoral commission tieno twafuna buno wano bwalabika buti eno twafuna buno wano bwalabika buti kyetwandyagadde okugenda nakyo. Kiki ekyaleta mwa Museveni okweyongera okukola obulungi mu kalulu kano bwogerageranya n'akankumi 2021? Bintu bisatu. Obunafu obadde mu opposition obutakwatagana mbukulaze nga tulwanagana tukola ki obunafu bwennyini ntano wiki contradictions within the opposition. Ng'ovudde ku ekyo onyinza okujja mu ka subset k'obunafu pettiness mu opposition. Nti opposition abantu bava ku struggle ennene
ne badda ku bifo bya WMP nera bwotunuulira kankuwa ekyokulabirako oyinza okulaba MP abamu abadde agamba tukabanje tukakola eki ng'ate akakeke kasinza omuluma ng'atemamira kukake kakabira wadde kiri ekinene kyafudde naye olaba MP nga akakeke akabira nekiri ekinene talina kyakinyegako pettiness kyekikulaga nti ne badde bagenda eri ku ground badde tebanoonya bululu bwa pulezidenti buli kibiina badde tebanoonya bululu bwa pulezidenti waabwe wabula babadde omuntu aganze mu mpaakange yes obula abantu nokkaaba akabira kake ekyokusatu bribery ya parish development model NRM yakozesa parish development model ku bribing abantu nekifuula nti sente za NRM ate bannaffe abali mu parliament tebakigoberera kukiraba ewadde abantu abasoba mu bukadde obusatu miliyoni emwemu naye ng'ebagamba President Museveni akutumidde kati omuntu weekyawula kumugamba sente za gavumenti naye n'omuwa emiliyoni nga President Museveni akutumidde it is another terrible thing abantu abwera obukadde obusatu yalowooza Museveni yamuwadde kubanga wowe omukyala sente zimuyamba nebbaawe oba okyetegereza kyenkulaga bwowa omwami sente zimuyamba n'omukyala oba n'omwana w'omukulu so kyangu nnyo okusanga emiliyoni ya sente ng'eriko aba beneficiaries abasatu oba abana mu famire abatuse emyaka egironda you get the point? Yeah, I do. Kati parish development model NRM yakichanolinga nejijja okubeera police ya government what yali police ya NRM yali police ya government Museveni yafunye ekisanyi ky'emyaka 5 ekimutwala ku myaka 45 ng'akulembera eggwanga lino what next for you as the opposition? Nze saaga kwogera opposition nze nja ombuzenga common man's party naye opposition sojuwa amagezi giwe nze ndowooza twandifuse ntufuna olusirika lwa opposition eyawamu ojjukira ng'otunyumiza ebyali wa Dr. Kizza Besigye olunaku lumu mu meeting noga nti ng'omukulu yabitegedde dda sigana onaddamu ebyo tuddemu olusirika tukanye ku way forward twetaaga okuddamu abantu okuddiŋŋana tukanye ku way forward naye kaakati otherwise tugenda kutambulira mu kulimba abantu tajja kulayira tagenda kukola tutambula mwaka gumu gugweko ogwokubiri gugweko ogwokusatu gugweko tutuuke 2029 2030 ng'amate ebizibu byonna ebyaliwo 2026 byonna bikyaliwo tewali kyusa baddemu 2031 tukube tuddemu kakati so let us tulina okutuula tukakkane tukanye tufune think tank eyawamu ng'ebiina by'opposition ebivuganya tutuule tukanye nti bannaye katulwanirira eki naye nga ffe nga common man's party wadde tetuli mu parliament tugenda kuagitatinga for electoral reforms yes tugenda kulwanira ekibayita electoral reforms twagala obululu bulangirirwe wansi ku level ya wansi mukulu byabakama waggulu abenga agatta bugasi certificate season ezivudde ku magombolola nga ne ba observers abali eno kutali center ya waggulu asookwata kali kyeta naye nazigatta you get the point twakyayagala muntu omuntu returning officer mu chairman w'akakiiko k'ebyokulonda yayina obuyinza kuba byabakama ne bwatandi badde mubbi ayinza okuba si mubbi wa bululu naye along the way the reforms okuva kotido jezi mutuukeko anything can happen wakati yao anything can happen so ffe tulina amateeka getulowooza getugenda okulwanira mbyo ekirala tugamba buli kibiina bwe kiqualifyinga ne kinominatinga candidate kuba president kifune ekinominating ex officio ku electoral commission kalyonna bwe twatuyingira akaluka omwaka ogwa 2020 nze sikyaddamu kwesimba mu kalulu akateekateekeddwa government mwe Museveni gyakulembera because tekasobola kutuwa victory bwe tuba nga tuwangudde gwe amanyo gajjawa kungu history has a notorious habit of repeating itself gende Kenya Raila Odinga agezezzaako nnyo okutwala obuyinza olumu yayina Ruto yayina Raila Odinga nga nze benayina Besigye Ruto ne kimulema Raila ne kimulema Ruto n'amala n'akiyoola gende Congo Sekedi taata we yagezaako emirundi emeka delete mutabani we yajja nakuziika abakusajja kunaga mutabani gezaako okusembayo n'akitwala kungu muve mbikwate
entalo zonna we human beings tuteka butesa agitation katonda ya zibaliriza katonda ya wangu entalo ne president Museveni takulimba mbu yagende bwe yalumba kabamba nga bali abiri mwana mu nga bayine mundu abiri mbosanvu mbu yali amanye binaddako because Museveni was present ko olunaku yali amanye binaddako kakasa then yatamanyi katonda yarwana entalo yaziwangula mu abana Adamu muteka butesi lak iva wa katonda mu muteka butesi design you know lak is a precipitate of design so ebyo tutwagala toli muwanvu kimala kumachina abawonja so kakasa akakiiko akakulembera Simon byabakama kasobola okukulangirira gwe honorable Munyagwa nti owangudde nti ne mwami Museveni amulonda omukubya ekigusinga banayigana baba kongwe gulwade tomanyi tinyiza okunominatinga. Yes, I didn't know. Nera nakulabye ngo skeptical nga ne face ye kiraga nenga twala kumala mu manyi. Yes, I didn't know. Wade twagala kumaze kumala mu manyi nkusaba bino birinde ko jja biraba leka nkubuli an act of God can always come in. Let me tell you kateri mwavu kimu mu byofuzo olunaku lumu lubanga myaka 10 the entire world yetunulidde wane kigenda maaso feka tusoke tunonya akalulu ate tugenda kanonya ku mugenda kiza ndabasajja banonyeza akalulu wesizeeki bienesize binje musijja bikugamba n'ekyo ekisinga the common man. Well, you're still a new party. You're still a new political. Oh, I'm wondering, mulina abantu bagenda okubakuumira akalulu ku polling stations across the country. Kale ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 Adam Kungu gege manyaga ngenda chika 8 zokka zezakaita kusabira zakawongezeko nakolo watune Honorable Barack Munyagwa, former presidential candidate, president wa Common Man's Party. Nga tunyumya mtu nsonga nga bwozuli ayagala okuteesa message ogentera ku 075 mukaga 0M2505 075 0M2505 amanyago ne Josizide kabwe kugambye tubeerabira tuberenga tuwuliziganya buterevu nnyo. Mpozi waliwo anabuuza ekibuuzo kyekimu nekyembuuziza ndowooza ayagala just clarity agambye I am Julius Kavani kati opposition baba wangudde kakati muzaako ki era bye twawulira nti okolera mu 7 bituufu webale nnyo owamuzeemu ekibuuzo kyasoose agenti baawulira bibawulira Kavani Julius watu wagayona Ashraf Kajira limitiana agayonda Munyagwa ye bali kunnyonnyola nze ku lwange namuwadde okay akwebaza Ashraf Kajiri ali mitiana akungu mbuliza Honorable Munyagwa nti agenda kusigala nga atambuza ekibiina kye. Okay, kyakugambye president wa Common Man's Party tugenda kutambula mugenda sigala nga tukisigala nga tukitambuza tujja ku rolling out programs tutegeeze ensi ekyokukola kasooke tumalirize bino ewe tu exiting ensonga za kalulu zino. Okay, well I'll get back to those messages 0756010756012505 tugende ku babaka ba parliament. Honorable Common Man's Party yali esimbyewo ababaka bawirirako ddala omuline mukwano gwange General Moses Bijirwa embeera terambudde bulungi. That's why ompulidde Kavani is an idiot simwanukudde tovuma bawuliriza abange. Kavani is an idiot please okujja kabawuliriza ngo ofunya akapima obwongo bwabwe being an idiot si kivumo kiriko ganti oli muwanvu olaba at least omuwanvu omulaba anti ne boyogera tutegeera nti kino kivudde mu bwongo butono. Museveni tumukolera natatuwayo wadde omubaka omu kuba at least General Bigirwa yali baddajja Saabawandiisi we singa manyi bye bakoze General Bigirwa singa manyi kye bakoze candidate of Wabale County nawadde ne Bale nga omitaane guni Muhammad Kwiri ballot staffing intimidation singa manyi batukoze General Bigirwa batuuse nga abasajja be naale mbawambye polling station zanna nga sente bazigabira ku line za polling station nga police erabe iti ebusoga yakutte kya kumeka mwambijirwa yakutte kya kusatu. Oh my bamuhumiliatinze Common Man's Party baadi batuhumiliatinga. To be honest, for the first time I think those anjogere kumpeo kuno at least abantu sebabuliranga muntu yenna gwempagira whether kubaka bwa parliament oba ku level ya local government
naye kyamazima badde njagala bijjirwa ayitemu for so many reasons emukozo nti y'omu ku bavubuka babadde mu struggle for a very long time ate nga mukozi ekyo si reason lwaki yandiiseemu amazima gali nti bandiwadde General Bigirwa akalulu ak'amazima n'obwenkanya neera NRM kakati abantu ffe tebamanyi biwundu NRM byetuusizaako naye tekiŋŋaana kugamba mazima you see much as twagala NRM egende naawe nyina okugamba in-house nti naffe twetereeze yes but nga opposition kubanga bannayuganda okubasigaza ku bulimba obwereere natunulira juzi muganda wange Honorable Tamaguzi ansonyiwa okumwogerako kubanga nange webankuba akalulu yanjogerako namutunuulira yagamba abantu ng'akalulu kabulayo wiiki nti Museveni wabbira akalulu kaffe tumutandikirawo kati jo namulabye ate alina okutandikirawo ng'awooloma sali musale kandi ngamba muganda wange kamanda tolajana nze bankuba akalulu kungulu ne baali bakankubyeko nze sigwe gusoso gwa akalulu kamanda talajana ate n'okumandinga otya abaana ng'owooloma sorry ng'olajana kuba wamuwulira a week before ng'agamba tumutandikirawo wabbira akalulu kaffe katuwuliza ku kati n'ebigambo byonna Tamaguzi bibino naye ku mulundi guno wakakwatako we tutandikira bino tuwuliziganye kino bukiwulire ndondagaano bw'obanga ozze mu kalulu kano nga weekubagiza musimanyi bajja kuwamba simanyi bajja kukola ki eno y'endagaano yaffe gye twasayinize buli lunaku Museveni abba akalulu ne bakwata baganda baffe ne babatemula ne tukaaba ne bakwata baganda baffe ne basibanga tebalina misango ne tukaaba ne batubbako ebyobugagga byaffe ne tukaaba ne batutwalako ettaka ly'abajjajjaffe ne tukaaba ne batugoba ku nnyanja ne tukaaba naye kano akalulu yegenda okuba endagaano tumugamba akakwateko akabbe we tutandikira oyo Lutamaguzi Ssemakula kati simbafunira omulala katono nnyo uno ng'amaliriza tusaba Mukama oba watwerabira tufukamire Mukama oba watwerabira tuddemu tukufukamirire taata oba watwerabira ku basajja bano omusajja n'akafo kange nako ne kamuleeta emisinde nti Lutamaguzi teri kumuwa buwanguzi wano ate bonna bukiiko bw'okulonda bokka be balimu obukiiko bwabwe abasajja kati olaba kati Kavani ayagala munyagwa njogera ebyo wetumutandikira enchankeera kati wagamba Museveni wakabbira omutandikira mukulaja nolajanira kafooko tolina mukwogera kalulu kwa president agamba akafooka kange nako katutte nako bakanonye biri ebigambo yali abyogera lwa kafooke biri byali kwa kafo kati bino byo bye baagala bannayuganda kushamuukiriza naye ng'olimba nze munyagwa sirimba my brother I don't so ogera kyesiikole sikyogera Lutamaguzi nga yakabye nnyo abakafa parliament balimba okuwangula mu parliament iseekomyawo nkaba ntya nawe kunkumula nze bankuba akalunga nkaba balabe Bunyagwa nga yeetentegula nze Bunyagwa kyogamba gwe kungoli MP atendi juzi emmotoka teyakufuddeko n'oleeta endala empya oli MP ebizimbe ebiri mu Kampala ebiwanvu byonna kuliko ebyaba MP bimeka sisobola kwekunkumula naawe nti nkabira ki nze abantu b'ekawempe baatuuka n'okwagala okujja wange banneegayirye nze rero nesimbekwa mpinagaana nengamba ekyo kyaggwa era twagivaamu era nakugambira olinga sitolide kunda banga nesimbye ku bwemupinda saakigamba wano nagamba sayidda ku bwemupinda banga nze nakizuula nga nali nfiirwa nnyo bwemupi okusinga kyenfunamu nze nyinza okukabira amaziga ku bwemupi so kyekikulaga nti bano abantu baffe baagala nnyo abantu abakyamuukiriza naye nga baba bakyamuukiriza kufuna bufo bwabwe so si ku struggle nene nze ndi ku struggle nene neera struggle nene bwe tugibaako tetunoonya bakavani kutusiima basi kavani si yantu mu kubeera mu struggle Kavani muveeko anti nze ndwawo okusinkana abantu ab'obwongo obutono so bwe mugwako nnyumirwa nnyo mbanja nasigale nga mwete singa abadde ne wano ne mulabako Kavani muleke anyway let's look at the figures Museveni NRM yazimune pika starting from Kampala of the 10 MP positions mu Kampala batutteko bisatu kiri unprecedented
it had taken some time. Batutte Kampala Central, Hajat Minsa, Kabanda, batutte Kawempe South, Jomanyo Bulungi, Hajat Madina, yagitutte. Then batutte we walala, baturubaga, Nakawa East, yali Attorney General. Kawempe South, na chikugamba kugwano. I told you. Kawempe South, teina nyo nyangu ye constituency nyangu omuntu okugiruzinga botajegendereza enjawukana kugambye enjawukana zibaddewo naye obutabanga luli ffe twesimbawo ne bahonalebo Sebuli bane baani bwekimanyi nze najja ku tiketi ye FDC nga nesimbye ku Sebuliba ne Besigye bwe yajja mu Kawempe ne Sebuliba aliwo kolale ya Besigye yaliwo Kawempe no FDC ino omusajja amuyitanga Seminda Asadullah 2016 Asadullah yes ne kurare ya Besigye ya Kawempe North negative yaliwo wow ya opposition yaliwo ebiseera ebyo nga Besigye agezaako okugatta kakati abantu ne bawuliriza ne manyi fenna tuwono you get the point ne kakati enjawukana ezibadde mu Kawempe North mu Kawempe South botunulira Roy okuva mu tiketi ensonga enjawukana zibafuna Roy ne honorable Roy ne mukulu Nyanzi enjawukana zibafunira mu bya ticket ogaba flag ya NUP olabanga byayawula nnyo abantu nnyo rift ebadde nene nnyo omukyalo yabawangudde Madina Nsereko she is a snake charmer a snake charmer ye muntu akalimi akalogo Madina we naremu ne agenda nabira mbakazikaza bano baba agenda nabira mbakyalo omumu sorry munsonyiwe agenda oli muntu wabakyala sorry agenda I'm sorry ne tuli mu abnormal situation obongo bwacyankala nnyo agenda nabira mbakyalo omu baba gamba biki no sanga nga bamuyimba nango kumwangula na mwanguzo obululu 15 bokka ne wakyogera ekintu ekyo katono nyo haji butwali tuyingira kalukano butwali tuyogera ku Kawempe South wagamba nti omukyala Madina Nsereko bamwegendereza noga nti ayinengeri jazannyamu ebyobufuzi bye ayiteno no wesanga nabo opposition bamwagala muzibuzibu nera nakimanya wabo agenda bakubabona baroyi ne nakimanya Madina nera yalwana nnyo okumanya basijja sigenda kwesimba ku MP namanya nti aba bamazi boba no mficho kudda ku bantu abawansi ofuna kutegera dynamics ze Kawempe abamu mu musanga oza bola bambulera wotikinga nawoza bino bloyi ne bam blackmailing ojukiranga bagamba lo yakolera Salimu Salebi blackmail ne batwala so enjawukana kungu nkudiramu bajjajja fe bagamba agali awo mugega lumachi enyama blackmail tejina jeja batwala mbabulira walabye some gentleman nga yisidamu okuvuma abantu ayagambye Jombo Munyagwa bamulabye ku kooti yabadde wanu bamuyita Tabzani abana bosagala kubagenda no I have to say it omanyi ababane ebatusiza ku bizibu balaba blackmail walabye bwagambye yampandiseko Mwami Tabs we have not filed the petition in court tetunagifiling up to now though it is all right yabadatu wa muri ku social media eyo nti somera abatulaba I can read it for the people because I was following somera abatulaba ningamba honorable Munyagwa Munyagwa bino bikia tebigenda maso no somera abatulaba ulire kubanga yaga just in Mubaraka Munyagwa is in a closed meeting with Deputy Chief Justice Honorable Justice Flavian Zeija right now. He is planning to be the first to file a Lausa petition once all results are published in the Uganda Gazette. He is serving his final role that was assigned to him. Kati okugenda mu koti netaga kusaba nupu lukusa okwesimbawo nabasaba lukusa natege nti oli mukumaliriza yes but no, yes kakati yayagala nange nekwekenga mukamawe uli omayina kyakola
mwe mwina propaganda wamwe muvudde mu kalulu mugamba Honorable Kyagulanyi helicopter emulonze we mututte wayiseewo olunaku lumu ali under house arrest wayiseewo olunaku lumu kati yemuludde yekwese manya mu kiyumba gwe mugenda maze ati mugabe kati akomyewo kati fe mulaba tubakayanya go nze agenda mu kooti ongamba bankozesa gwa yekweka tebakukozesa. That's blackmail. You see, let me tell you Kungu, tell you for your blackmail again have to just struggle. No, so you were not in the meeting with this blackmail? I have not stepped sirinya ate kyankunyonyole okumana obutasoma bubi. We need to send people kids to school. Deputy Chief Justice Zaija tachialinga still head wa Supreme Court ye wa head wa Court of Appeal. Yep. Kato tulane Deputy Chief Justice ku presidential petition whose jurisdiction eri mu Supreme Court. Deputy Chief Justice akuyambe ki? Now, after this meeting, everyone got into their cars and drove straight to State House Nakasero, Munyagwa inclusive, and another official who I am told is the head of Legal Electoral Commission. Ukati ulira. Listen to him. Kati bwetumugamba nti obwongo bukende bwa ovumyo omuwuliriza. But kyengeza kukulaga nti teka mu omuntu yetaga nze to petition court. Tewetaga lukusa. Two, I know what to do. Ekyokubiri sinza agenda mu Court of Appeal to petition for a presidential election against the results of a presidential election. It is the only jurisdiction vested in Supreme Court. Yeah. So generic in nature. Jurisdiction eyo bagamba bweri. So kakati nebyayogera tabimanyi naye olwokuba wabisomye nawe nebisomye nenseka n'okuseka. Now look at this one. Nesinga njagala kugenda mu court. By Friday when nasalawo goli muna mateeka. I will join Honorable Mr. Kassim. Bana bamba ndoza babetaga kusomesa mateeka. Gwoga manyinga goli muna mateeka. Tobanyigira somesa busomesa. No ekinuma ye muntu atamanyi olwokuba ina data kusimu nayagala yefuule mbo naye our opinions. You see, you need to okufunamu obuntu mu byoyogera. Amanya gaffe tugakoleredde ebbanga ddene. You don't just need to throw words at people. Nenga ne court nsoogigendamu. I think I'm not a good student. Mu lutalo lwonna bumba mulwana. Mazima ge gasooka okufa. Casualty number 1 gaba mazima. Ge gasooka okufa. And what replaces amazima? Propaganda. What is propaganda? Poko. Lutalo lulwanibwa ku poko. Honorable Kyagulanyi okugamba nti ne munampa ebitundu 9 kimanyi byamba kamatajja kunnangirira. It was a mess. It was a downturn mu lutalo. Tebakikola bye tebabikola. Jeno ne bakube sasi ogamba nkyali mulamu n'ensi egenda kukwata omuliro. Bakube sasi likunyunyunde. Ne ogamba teri yankubye ani yankubye. Tebasobola. Wesiba bandage n'obuukabuuka ensi neega omusajja akyali mulamu kumba ogenda kufa. Because surrendering statements it was a downturn and chamalamu abagizwa Honorable Kyagulanyi naye amaanyi nabo twakitulonda ng'omukulu agambye naye tumu 9 ku 10 tebagenda kumukola ki kumulangirira ekyo nakyo yali factor mbi nnyo kakati ekirala ekyaleeta obuzibu ate nga kibuleeta ku side ya opposition. What will the voter turnout? 52%. Voter turnout had 52%. Slightly above half of the voter of the population. About 11 million Ugandans voted. About 10 point something did turn up. Yeah. No NRM ne baleeta gundi olutalo lw'ebigambo olubi mu kalulu olwatiisa abawagizi. Kanoonye, Kalonde, Kakuume, Kabanji. NRM negamba tukademerawo tukusangewo olabe. You understand? Kakati ne bateekawo olulimi nti ku lunaku lw'okulonda wagenda kubaawo obuzibu oba okuyiwa omusaayi ku polling station. Okulwanagana. Abawagizi abataabadde nnyo bakarampenge banuupa baba NRM. Bo ne beesulubabba okulonda. Nakasikaaki lwaki ngenda okunkubira eyo. Naye era for the first time kwe kulonda kwe twabadde nako nga mu kampani wakisho temuli bantu mu kibuga. Wayise mu kibuga nga kikalu. Abantu badduse ne badde ne mu byalo. Very true. Nga badduka lutalo.
waliwo yangamye kungunze abange batwala nera ffe obululu bwaffe mwe bwagendedde abamu ku balonzi bo bagenze abamu ku balonzi b'ebibiina ffe bitabadde nupo b'NRM twakoseddwa mu kavuyo ako nga baali balonzi bali mu byalo bagamba owaayi bino kati bibalekere nga batya violence exactly ne badduka actually so many people anticipated violence ndupu n'NRM ne babanga nabo batu disadvantages mu rhetorics ezo nti kalonde kakume kabanja onagamba bo tukusanga okabanja okabanjizaawa tuwesanga ojja kulaba kakati eyo toko ya violence yatukoze bubi nnyo kakati nze mbadde nsaba katono nnyo kiriza njiwe nsimbi but gatugenda mu bulango baitenga sebe basirikale bewajja nabo wano muli ogwasooka nekungu kati kiyamba ki kati atulaba bimuyamba ki ebyo ddamu ebi Common Man's Party former presidential candidate ekyo tekyetaagisa simanyi ebyafaayo bigenda kuwandiikako okay former presidential candidate nsooka okutwala omukisa guno okwebaza Bannayuganda mwenna abeetabye mu kulonda kuno okwawedde naddala ennyo abaatuwadde akalulu ffe nga Common Man's Party tuli basiimu n'ebyavudde polling station weewaawo tetuli basiimu na byavudde wa justice byabakama naye nga ebyavudde polling station tuli basiimu nti successfully mwenna mwakirabye mu Kampala Wakiso mwadegenze mu Kiraba mukulu President Museveni ada abeera nga begoba ne Honorable Kyagulanyi twabadde tuba bakusatu n'obululu butono naye nga ffe bakusatu mu Central Uganda Western Uganda Western Nile twabadde nga bakusatu mu Eastern okupaka e Busoga twabadde nga bakusatu n'ekyewuunyisiza naye ebyo byebintu ebimu ebitatera kubula mu bululu bwa Africa naye nga gamazima tetwafunye bululu busobola kutuwanguzisa bwa president wa Uganda. Well nga omusajja ali honest at least olwaliro naali kusabye kutandika na kutwetondera ffe obadde ng'oyogereramu n'abatuwuliriza omaze ebbanga kikkaatiriza wano nti tetugenda kufuna muntu agenda kufuna 50 plus 1%. You've said this, you've assured us, you've convinced us. The results spoke otherwise. Did you lie? Did you miscalculate? Not lying. Did you miscalculate? What went wrong? No, not lying. Since nakola survey nakugamba abagikola yali company ya Ghana eyitibwa Sea West. Bweba yalimu errors ate tokinenya munyago ate nzo kinenyeza kyamwe nze ndi consumer nali consumer wa survey report. Bweba yalimu errors nga teri actually atosobola kukinenyeza. Did they mislead you? Kungu simanyi lwaki otandikidde mu gia as if why trying to castigate me? Nkubulidde, I'm trying to say, and I've said as follows, and let me put it clear in this context. Katonda yagaba obukulembeze. Quran yagamba nti Katonda obukulembeze oyo gwaba yagadde n'abumwe oyo gwaba yagadde. N'ayitimulo oyo gwaba yagadde n'akakkanyo oyo gwaba yagadde. Ffe twakkiriza nti Katonda yatumye obukulembeze. Okkiriza. Have you considered defeat? Kugambye nakkiriza mu mutima nga nenyise nga menye ensingo twakkiriza nti Katonda yatumye obukulembeze. Ng'okukkuluma. Of course mutima mulungi. Wakkiriza twakkiriza nti Katonda obukulembeze yabutumye. Naye ne tufunamu ebyokuyiga bingi of course. Okay. Yes. Tetwaviiriddemu awo. Okay, thank you. Oyogera kikwaliza ati nga bwe zalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda ezaalaze President Museveni yabasinze n'ebitundu 7 ku buli 100. Then Mwami Kyagulanyi ebitundu 24 ku buli 100. Gwe adirida asembayo. Nze nsuubira ekisooka si kituufu nti ffe tudirida asembayo. Waliwo problem no bakirangiridde but I think babadde ne issues mu tiring ne transmission of results. Naye kungu nakugamba nayogera wano nti ekifaananyi kyendaba up country waliyo districts President Museveni za sijja kwesa kigambo siriwa
zenda bazitali well penetrated. You remember nga chikugamba wano. Nti our results zino tulina okuzifunamu ebyokuyiga bya mirundi esatu. Ekisooka opposition tukomye kye bayita firefighting cheche okubanga abazikiza omuliro. Fe kimwe kyatukubiza firefighting twaleta ekibiina 2 weeks to nomination. Ne tuyingira ntubera nominated. Kitegeza timing tetwajja mbudde bukola ki bumala. Opposition waliwo ebintu bahonalemo mpuga eba fronting ko babikona kokko. Tubane twandifunye electoral reforms obo bijukira. I remember. Twandi badde enongo seza mateka gebyokulonda. Byali mu kibiina kyabwe kya Nupu ne tuli ate bakama baabwe nga babiwakanya. Tetubiyetaaga. Abantu bagamba nti eggwanga wali tetwetaaga nongosereza kubanga amateeka agaliwo gasobolera okukola. The only challenge is implementation. Exactly. Eyali nsobi banafa bali mu parliament bali bakulira oludda oluvuganya government obutapasiwinga kituyita electoral reforms. Twayonoona obudde bwa myaka 5 ne tujja ne tukabira ku kalulu nga katuuse. Electoral reforms zavuddeko obuzibu. Yes. Zitya hono. Buno okulumagana konna kwolaba mu kulukungu kwavudde kumenya amateeka umenyi wa amateeka. Kungu twetaaga amateeka nga galambika bulungi nti omukozi w'akakiiko k'ebyokulonda yenna anenyigira mu kubba akalulu oba mu kutaataganya akalulu avunaanibwa omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Eri tteeka tulyetaaga. Treason. Nga bw'oba presiding officer ku polling station oba returning officer wa district n'okola false declaration ya results oba n'ogwetaba mu sabotage yonna ovunaanibwe okulya mu nsi olukwe. Oba wa police oba omuntu yenna actually tutusina mukozi waka tugaye omuntu yenna aneetaba mu kwagala okubba akalulu oba mu kutaataaganya akalulu avunaanibwe mu musango gwakulya mu nsi olukwe atavunaanibwe nga muntu. Eri tteeka tulyetaaga. Ekyokubiri twetaaga etteeka nga results ezenkomeredde zideclaringibwa ku sub county level ba ku parish level. Nga zezenkomeredde nti polling station obululu buva ku polling station ne bukungaanira ku gombolola returning officer atuula ku gombolola byasomye byenkomeredde kubanga Kenya baba budeclaringira ku kyalo kati polling station. Nti certificate evudde ku gombolola ekibiina gwe candidate gye weetaaga eggwanga eri amagombolola 3,000 okunganya certificate zo 13 n'ogatta n'ogenda olayira. Naye eno system ey'okugamba mbu results ezivudde ku polling station ebundi bujjo zibeere transmitted ku National Tally Center kungu teyesigika lwaki. Electoral Commission yalemedde okutuusa ebikozesebwa mu budde. Electoral Commission eyaleese obuma nga temanyi bukozesa. Jogamba mwendeleta DR forms mu butuufu bwazo ezijeriwo nezirete mu budde zitambule bulungi zituuke. Awono waliwo ensonga. Electoral Commission eyalemedde okuleeta ebirondesebwa mu ebikozesebwa nga balina n'obuma nga tebasobola bukozesa obeesigootya nti results bajazijjayo bazireeta eno waggulu. Ebintu bye singa twabawuliriza Honorable Mpuuga ensonga ezo ne zivaayo mu conference yaabwe yali emunyonyo ne Dr. Besigye yaliyo bonna baaliyo ne tukwanira kituyita reforms. Ekyo ekisooka. Ensonga ey'okubiri teri muwanguzi mu lyato nga libbira. Temuli. Because mwena mugenda kufa. Nakugamba mu opposition fenna tuli nga basibe. Kakati bino byemuwozo bw'ebindu ono principal nani abo abamu bakatikkiro ninga nabo basibe. Mukomera bwe tuba mukomera mba mukatikkiro. Mulinga mayanza agali mu chupa. Agali agoka nga gonna bagenda gamalawo. Kungu nalaba ekintu ekyokubiri n'ekikunyonyola wano lwakuba kyo tobizza ebyamagezi byolaba nga bikwata ennyo tobizza tobizza naye obutonotono omulumulu bwenjogedde ne butatuukirira nkomyawo bumulumulu bwokka we butuboka kungu lwaki mutunyoma nja kulayira kakati byoza osakanye naye singa ozza nebiri byonna ntiwagamba nekino. Yes, that's your problem. Kungu nakugamba nti waliwo ekitiisa no sikulangira nti ze nkumanyi nagamba waliwo ekitiisa naye nga bw'otuuka e Masaka rivalry
chechecho rivalry I mean okale embiranyi erinyo wakati wa NUP ne DF okusinga wakati wa NUP ne NRM oba wakati wa DF ne NRM. Yeah, you said it. Echo kyabulabi. You said it. Ne kugamba ogende wa Semuju embiranyi erinyo wakati wa PFF ne NUP okusinga NUP ne NRM. Ne kuba Lord Mayor NUP ne PFF embiranyi eri wakati awo. Kakati jukira olaba embiranye yamanyi wakati wabali mwezo wa NUP wa Lord Mayor Lukwago honale bali mwezo wa NUP. Yes. Ne jukira abo bonna bali abwagize bayina ba opposition. Either abandi badde balonda candidate wa opposition omukufe ku wa president oba be wandi badde okozesa nembirala ne kati bali divided. Kirizo bagana wajja kuba omwanguza atya wabe wabanyize. Ekintu ekyo kyanafuyiza nnyo opposition ku bwa president. Oh, it played even ku bwa president. Exactly. But how nga temawezeza bulubuwera kubanga nabadde ntunulira wano Honorable Munyagwa kwalizat nga abantu mukaga tebaweza na 3%. Anti uliriza anti ye problem joyina to uliriza. Nkugambye owa NUP yabadde avuma nnyo Munyagwa okusinga bwavuma Museveni. Oba point ogitegeera bulungi. Mpulira. Owa NUP ngavuma nnyo owa FDC okusinga bwavuma Museveni. Kati no FDC nanyigira owa NUP. You get the point? No one NUP nanyigira owa Common Man's Party. Wa Common Man's Party nanyigira owa FDC. Bwe bityo kati mwesanganga abantu mubazeemu amaanyi waliwo tundu erigwamu amaanyi nerigate tujja kulonda. Point number maker bere. Point number 3 wabaddewo ebigambo bitali byavunaanyizibwa byakozeseddwa mu kalulu muno kuba president. Yes, ebimu bikozesebwa mu opposition. Asookera ddala yadde Honorable Kyagulanyi. Ati yakoze ki mwabichi? Listen to me. I'm listening to you. Yakoze ki? What did he do? Yagenda ayina ebigambo yadde akozesa. For instance, nkimanyi naye munampa ebitundu 9 ku 10 byabaka matajja kunnangirira. Kakati babagizi bongera maanyi galonda obo bamazeemu maanyi. Obo banafuyiza. Exactly. Tobikola nakugamba kungwe bitababyogera. Wagizi bagaye kano kawedde mu yike. Oli ku front line. Kakati ze byowulidde njo byawulira njogera ebyogezaako okuzambuusa akaanye. Nali nteeka mulaalumba wagizi. Lindako. Bino. Propaganda kuteeka mulaalumba wagizi. Waliyo kyamukiriza. Teri kamanda agamba nawedde dda. Lindako. Bino. Wali oteka mura. Nabyo kankubule kwangu yagala bizambo onkube. Mba abantu bagaye uno yagamba ajja kulayira talina byala yidi. Bino. Uganda enerimu ebibiina bibiri. Olinze kulayira Honorable Munyagwa. Ko ngumba buli amuleke kutunyoma. Ekibiina kino kyagwawo obugwi. Temwali temukiwulira ne tujabuze ntulayira olusaniya. Amogere ebigambo tekiriyo Sako village Sako bikifene enseka. Nanga kungu tujja kulaba oje ekiri watekikola ki? Tekiriyo. Isi yenyini amalize kabana eje ekiri nete kinaterera nemezaga nechi kiteredde kyekyo. Because mbuza bingendo kolera. Are you winning this election? Mbuza bingendo kolera abantu nawe ngamaze okuwangula. Ate tuteeka tobawo kyosibawo. Tobawo kyogambo bwangula nga bankole kino please ojafuna ebizibu. You've still not responded. Are you mbuza bingendo kola nga maze okulayira? Please I've answered your question. Umbuza am I winning nekuza mbuza byongendo kola nga maze okulayira toyo nonenda batuuliriza budde. Bino byonna yali moral booster. Twali lutalo. Mu lutalo ekisooka okufaga mazima. Kazoli te namba wanu gawa mazima. Lutalo bali okutambulira ku bigambo lugende mu maaso. Bwemba mu lutalo. Kazoli te omuntu asooka okufaga ba mazima. Wano wali olimba. Nali nteeka maanyi mu lutalo. Amazima ne gafa. Ungu toteke.